banani video zimugenda okulaba waze mulabako ze video ezakwatibwa nga bagenda okusasula ennyumba njagala enso kigambe naliwo nze nakwata video ezo bantu wekigambe nze nakwata video era namukazi nanyiiga naliwo nakubira dde kubuza woso ezo video zakwatibwa Abdalla ow'Olutambula Media channel ey'okubiri gwe tuli abadde akwasaganya godi yakwata video ezo ng'ekigendererwa ki kusigaza evidence ng'otwala otya omwana w'abaandi nga netukutegeera ng'odduka obulanka n'odda muli okitegedde n'olyoka ogamba ensi kati yakola nsobi ky'okwata video ezo singa era kutwala yali mutemu kyali kiti tonyonyola kye tolina ky'oŋŋamba tolina ky'ogenda kunnyonnyola ekyokuba nga bagamba eti naliwo kimala naliwo era buli muntu agenda okudiringa ne godi odiringa ne at your own risk not at also Emma's risk nja kwebaza bannayuganda mwenna wabavaayo ne muyamba okukyusa obulamu bw'abantu ku kapasite gye tulina abali ku Lutambula Media namwe batumidde share premieringa ku channel 2 Irene nkulamusiza shona ku lwaleero ya buyambi era nebaza bannayuganda mwenna olw'obuyambi naye nja kusaba tuwuliziganye bulungi ku sheno nakulolwaleero era nga sheno kyakuyiga eri abatuwa obuyambi saako n'abo ababulisiivinga so nolwekyo nsanyusa nnyo okuba nga tukwatagana naye nebaza bannayuganda mwenna abavuddeyo abavangayo ne mudduukirira bannayuganda bannaffe okuyamba it's a calling bituyitamu premieringa show zino n'okumanya beetaaga obuyambi nammwe abavaayo ne mukwata ku kyemulina abasinga batuwa obuyambi mukwata ku musaala gwammwe n'ofiisaako $10, $5, omutwalo gw'ensimbi n'otuwaako netugabira abalala era nnyongera okubasiima mwebale nnyo mwebale ddala tetulina nti muntu atufandinga nti ali omu bobala these Ugandans abayimirawo ne bagamba nti Emma let me give you whatever I can ne mukiwa abantu abalala mbebaziza nnyo ddala last week ku Sunday twakola emboozi ya godi era nga tuli waka wa godi era nga nkakasa ebifaananyi bijja kuyitamu mwongere okwetegereza ekiri waka godi ono ye munevubuka gwe twaleeta ng'atugambye nti yalinga abonaabona nga mama wa Moses Empale abasinga kyemwasi okwotingamu n'ekyokuba nti yatugamba nti nnyina yattibwa omuvubuka twamusanga ali mu mbeera mbi era nga ab'Olutambula Media gye bamunkwasa kati tuteesa days nga responding ku nsonga eno nga nyina follow-up ekyagikolako era mwebale nnyo abaresponders olunaku lwaleero nza okusinkana godi tulabe progress gye tukyuseeko n'ebyo ebikoleddwako n'ebinava mu sheno nsaba mubitwale ng'ensonga mwina abana abagirabye godi nsanyusa okulabako oli otya obulamu bulungi okay wano tutudde waani abanjagala bategeeze wano omutudde wange kadde mwaka enseeka bubiri wano omutudde wange kyeri kikakasa nti wawo kikakasa ebintu byonna ebirimu byangati mmenyamuko ngambe nti kino kyange mukyere yomeka yangulya kasawo kalamba byange kawunga kasawo kalamba byange sukaali kasawo kalamba kange baafu byange engoye zange mpaleso wange n'empulangiti byange buli kimu ekiri muno kipya essebo okay owulira otya okubanga oli musanyufu essanyu lyempulya bannange nga sinaagenda wala nebaza abantu bannange bamaama mbebaza lekafukamire mbebaza bamaama bange banenge taata abataata mwenna mbebaza mwebale kununula mwebale kunyiga emikwano yemu abambeezezaawo mbebaliza ddala nnyo ina essanyu ly'amaanyi nnyo lya nsusu mbebaliza ddala ne mwami Emma nkwebaza ne mwami bonna mbebaza n'abeera ku kamera nkwebaza ne mwami Abdul nkwebaza ne Irene nkwebaza mami kirungi nnyo ekyo kakati ekisooka kya byonna njagala kunnyonnyolamuko ebintu bino byakuweebwa ani ebintu bino byampuweebwa omukyala yankubira essimu era amala kyakakooyako naawe
bangazi yangamba nali ku story ya mukulu Emma nangamba njagala osinkane muganda wange ali Uganda yankubirako nnyini ozi namugamba mami egwani ye mami wabitiibwa era yangamba muyite Mukasebo era muyita Mukasebo twogera nangamba njagala osikane muganda wange ali Nansana ali Nansana ganda awo nangamba njagala omusisinkane afune mu kitu nakuyamba ingamba kale mami nangamba embeera gy'wabonaabona musaasoma ng'embeera yennyini nange gye nayitamu nemugamba naga naye kakkana omukyala agenda kubakubira kati mukyala we yankubira nangamba alo namuganji mami gwe godi namugamba yembala sisita wange webweru nga ye yangambye edda isibo nemugamba ye nangamba njagala kulaba namugamba mami njasobola naye ebya kamera tugenda kumatendera era kyenakola nenkubira muganda wange Abudu yanteekayo namukubira yanamwe nembategeezaako nebamumpa olukusa nemuŋŋawa twasookera kugira ne bagamba abantu bwamu abafiri era bangi abanfize mu bino abantambuza olugendo twagala kufuna buyambi esibasangawo nawegerako ne Abudu ne banzikiriza neŋŋenda natuukawo omukyala nandaba oyanda nakubira omukyala oyo nagamba ng'odindi naye bweyamukubira omukyala namugamba tugenda mupangisiza ennyumba ave mu abawati ave mu bantu akoma okubonaabona wakiri abe nga yesuza ng'omulimu egujja mpolampola kitegedde mukulu Emma nagamba wakiri abe nga yesuza oyo nagamba ennyumba tusobola ogifuna era ennyumba mukyala najja nagamba godi yampayo emitolo gyali 5 twabeera netulya nampa bijumu nasiibayo nankyusizaawo engoye saati ziyalina nenyambala nenkyuka bwe yankyusa engoye nangamba kati enkya tugenda kujja tulenga tunonyumba kati bakubira antisisi yabayitayo antisisi Kasebo webweru ngemanya gayagala amuyita era mami nkwasa mami yegwe mami akyasinze bwe mama bonna Mukasebo Mbejja mami yegwe mami akyasinze nkwagala nnyo mami so much mami nkwagala nnyo mami kino kyantusizaako n'abantu mwenna sigenda siima mami yekka namwe abantu mwenna basiima mami mwenna mbagala mami bannange Uganda taata baganda bange munjumye mumpa obuyambi pulira neyanza nnyo era nze kwebaza mami mwenna ebintu byonna ebiri muno byonna byange era yangambye ekitanda kigenda kujja naguze engoye era mulabika kati mula nkyusizza naguze engoye bane mukulu Emma nkwebaza taata weewaawo ebyo byetukola bulijjo weebale nnyo taata mukulu Emma simanyi kyendi kusasula ne mukulu Abudu yakuntuusaako naye mwebaza ne mami Irene n'omukulu atudde ku kamera songa zonziwulidde okoze bunyo okwebaza bannayuganda kakati godi bino wamanga byezaali enteekateeka ezaaliwo wano wamanga anti ze ndi mukunyonyola byembuuza bwe ngonziramu ekisooka kya byonna mami oyo ow'ejjamani yakusuubiza kinaki ku nsonga z'okusoma n'okukola mwategeraganaku ebyo byo mami lwaki twasooka yaŋŋamba asooke nfune wenkola ki embeera naŋŋamba ebirala kubanga njugane kusimu naŋŋamba ebirala agenda kuba anfunira mpolampola naye nga yaŋŋamba asooke nkakane naŋŋamba era bonna mbasubwe bonna abakusobyako naŋŋamba kyenjagala era twasooka kola kalagana naŋŋamba kyenjagala kyokka osooka osonyiwe bonna abakusobya nembuuza ekirala bwe twasebba okwogera wangamba kyekisinga okuluma ekisinga okunuma nganza omuntu ekisinga okunuma kiya yamaani yamuzadde wangamba tewasoma ensi ogirowoleza ki nga tolina bitabo wabula kati mukulu mpabulamu ki kubanga oli muzadde naawe kikyompabulamu nga tokonziramu zekyembuuziza nja kuddamu mukulu Emma kituufu kyoyogedde kituufu kwasa keya
ey'okusoma saasoma nnyo era kyo nabadde wano nkirowoozaamu ekiro kyonna ne ŋŋamba singa bakiriŋŋana n'enjiga eby'emikono nga kye wali oyogeddemu wakati nakakanye wali pressure gye mbadde nnina ya reasons era nga mukulu Emma n'onkubira essimu n'oŋŋamba njagala leero kati gwe osobola okumpa bulamu oli muzadde ate era ndi muganda oba mutabani so okumpa bulamu n'ogamba God wekiti nowekiti ensi wetutambula okukola n'okusoma kikyosinga okwagala ku byonna okukola n'okusoma kale okukola nkwagala kubanga nze byensinga okwetaaga bya mukono oba yange olina ebyemikono kale nga nze omunaku esitesobola kulemerera bwe nakusisinkagana ku lunaku olemaala olijjukira ku makya nakugamba mbaawo oŋŋamba ova wandeetera ekipapula waleeta akapapula nga kuliko ebyalaani nga kuliko ne bana bazimba bagalagi ekipapula kiwandeetera kuba kaali kapapula bagita procure kapapula kuno akajja ku ssomero abatulaba ku ssomero lya peace and joy ekigambo ekisemba kitera okuntabanya ne mukyala mukwano gwange wa vocational school ya peace and joy aludde nga atukwasaganyizaako omukyalo ye mukyali yasooka okunkubira essimu nga nakateekayo emboozi ya God n'aŋŋamba I'm ready to offer God a school agenda mu offeringira essomero ew'okubeera okumala emyaka 2 ebbanga namala ng'asoma ajja kubabeera ku ssomero lye nga bwabeera nga n'emmere weri bukimu ekiri olw'okuba nti God muvubuka muto bwe yampa offer ey'okusoma nalaba nga offer y'okusoma yeesinga neŋŋamba nti kati buli agenda okumpa obuyambi tugenda kuzimbira ku buyambi bw'omukyala wa peace and joy essomero liri awo Kalagala kati bwe nakeerayo ku makya kuba natwala obuvunanyizibwa ku Monday very early in the morning naye nga nesinkana abakyala nesinkana abaana b'omukyala oyo abakulira essomero eryo ne bampa buli kimu bwe nakomawo nga ngenda okukola sheeno nga maze otegeera ebyo shezo ne tuba tuzikola ziba ne script kwe tutambulira mpola mpola kwe tukolera ebintu byaffe nti oba omanyi nti mwensooka kino ozzaako kino God yali amaze okutubuulira ebikwatagana n'obulamu bwe nga bwe nakola ku naabiri I had to take a step to make a follow-up of God's story kyekimu ku byandi mpola era ku makya I met up with Namwanje ow'Olutambula twali ffenna ojjukira bulungi nnyo nga waliwo omukyala avudde France omukyala wa France mukwano gwange naye yabadde aŋŋambye era aŋŋambye nti abu ndirwedde okufandinga mugende oba kyeyakingamba kina ne mupulani mutu ng'akirowoozaako tunoonyereze ku famire ya God nebaziika kale tewebaziika maama we n'omukyala Luce tumulabeko lwaki kubanga bwe tubakwasa abantu nga God ze bemukwasa mu kitongole kyoba ne muteeka mu kastodeyo ekisooka abanvunanyizibwako lwaki abanvunanyizibwako olw'ensonga nti kyonna ekikutuukako wakati wo ne God gwe abanyambye okumpa obuyambi nsigala ndi mediator nyina as of now mbadde nga mediating family esuka mu 50 nga ze nkwasaganya obulamu bwabwe ne basponsor baabwe kubanga bwe lumala okunyambira owamu ebiseera bisinga bavaamu omuntu omu mwaba ababeera abangi n'agamba ze ka family kanditwale n'agirabira obulamu obusigadde era family ezibeera nga ziprosparinga naye nga tuzimediatinga mpola mpola kubanga era kyonna kiba kibakuba yagamba munange manna omuntu we yankoze bw'ati that was the issue nga sinza kubakwasa God nga temanyina gyava nga nyina omubakwasa naye ku olwo God wambulako ku makya mwandika nakuseti nga nakugamba waliwo akaŋŋamba kituufu naye nali ngenda kugula ngoye era nakubira mpuwawo gwe wankubira nenkubuuza oliwa kunze nenkugamba ngenze kugula ngoye era ze zino kati ebibuuzo byange bitono omukyala wa German bannayuganda bafuddeyo ne bakuyamba era ne baŋŋamba mbeko banka wekuwa mbadde nyina essomero nina abantu 10 abeetegefu okuwa emirimu mu bifo ebyenjawulo
Ese. N'abalaba enjawulo nga betegefu okusomesa. Ese. Naye nga nina kusalawo okwomu omuntu. Kati era okusalawo kati nange era njagala nsalibwa olwaleero. Abantu kumye okunsomesa kwe njagala. Tulindemu katono tugende mpola godi. Ekisooka kya byonna. Kati let me be open. Kansoke nkwene ku ssente. So. Obudde bwe ziriwo. Se ziriwo n'engenda kuwa ku ssente. Yes sir. Kyegende maaso. Abaffe neyanza nnyo mwina omanyi bwemumpadde. Njagala nsooke nkuwe ku ssente katono. Tugende maaso ne programu yaffe. Yes sir. Neyanza nnyo abantu banaabambezizaawo. Kusalawo kwange kati. Ssente zo zenkuwaddeko ntono. Yes sir. Ku ssente zo zenkyalina. Yes sir. Kansoke nkuwe zino just okwate mukwasi. Obudde obwongwa ssente. Ezo ziri mitwalo aga. Abiri. Nga kukwasiza mukwasa wano katono. Yes sir. Owulira otya ng'ozikutteko? Mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo. Olowooza ogenda zikolamu ki? Zino bwe mba nzaagala banna kati kyenjagala kudde okusomera. Ogenda zikolamu ki ezo? Zino kyenjagala njagala kwegulirayo ku ngoye ezikyala, ngulayo engatto kato so agenda ku ssomero nga tolinaki. Ngoye, ngatto, sigaanye naguzeeyo akasaati era empale yange ya bulijjo gy'olabe eya bulijjo tentuuka na kumpu. Okay, kirungi. Kati olowooza ssente ziza kukola bizinesi ki mu mutwe gwo? Zino ssente nga bw'ozirina. Sobola okugenda n'entambuza bene entambuza masiki. Sobola okugenda n'entambuza masiki oba nenfunawo n'entambuza buswiti mu paaka. Sobola okukola bizinesi y'amaanyi. Vayo n'ofuna ekinene. Bwe bulamu bw'oyagala? Tambuza ffene ku mitwalo 2. Si bwe njagala naye ati zigegedde kugezeera ennaku kubanga nzibadde sizisuubira. Mbadde sizisuubira. Oba tozisuubira? Ese. Kyogamba tozifunyeeko ku munaku eziyise emabega. Oba ennamba yabadde public. Essente zembadde nfuna badde olumu bankubira anjogera amazima. Abamu badde bankubiranga abantu. Njagala kugumya, njagala ssengawo. Kitegeera njagala nfuke ssengawo nkugumye embeera gye nayitamu. Ng'abamu baŋŋamba genda owa pasita okole ki? Emutundu simanyiiyo. Genda osabire emutundu. Naye bambi nze njogera mazima. Oli naakusindikirayo omutwalo n'agaafuna ekyokulya. Abaagala okutwala oli naayinza n'akuweerezaayo ogumu ekitundu. Ze ssente zabadde basindika. Naye ate badde tebazisindika mbu ledi mbu buli lunaku basindike. Kitegeera. Ebyo si bye tugendamu. Kakati godi. Oyogedde n'ogamba nti omukyalo oyo yankubirawo ku ssimu. Maze ennaku mmeka nga nkubuuza omukyalo oyo bimukwatako? Ono mami waffe ono yangulidde ebintu oweno. Oyo omukyala ejjo namuzi yamukubidde. Ne mugamba mami lwaki tojja abantu nakola ki? Nokola ka interview. Interview kangunya. Nemugamba wandibadde ojja netukola ka interview. Bano abantu banyamba nzirayimu abanyumiridde singa temubaddemu singa nkyali mu mbeera eri singa temubaddemu naye mu abanyamba era nze ŋŋambye mbadde ngezera ku kyanti kwesabirako naye munkubidde nzituseekwa nga imwe bamaama imwe bataata kati godi. ese ejjo nasooka okubuuza omukyalo oyo. Ozo omumbuuza wajjako ne luli n'ogamba njaganda b'omukyalo oyo yakuwa ebintu. Nakusimira wadde onkubira n'omwamba njaga kola mukyala. Nakugamba bigambo ki ku lunaku olwasooka ng'ongambye omukyala tayagala namulabako? Olunaku olwasooka waŋŋamba omukyalo oyo waba tayagala amugira mu kamera aba ayina ensonga ekola ki emugaana okujja mu kamera. N'oŋŋamba ekyokubiri ayinza okwefuula banga omuntu oba wadde omuntu obuyambi oba olina okujja kamera nekola ki nekolaba. Si bye nakugamba. Nakugamba ekisooka nakubuuza
nti akuwadde emyezi emeka gy'ennyumba n'oŋŋamba emyezi 4 ne nkugamba emyezi 4 gisinga emyaka 2 gye mbadde ngenda okufunira n'ontunuulira okimanyi nti God nateeka abaffe katono nnyo tusooke tukomewo bwe nali nkola show eno nateeka ennamba ya God ku intaneti bwe ngiteekayo n'abolutambula nabo ne bagiteekayo tetera kuteekayo nnamba z'abano bantu naye oluusi tuziteekayo nawalizibwa nditeekeyo because of some reasons nengamba tebankwasizza banamukwasa God bwe yatandika okulisivinga amasimu teyamanya nti buli simu emukubira enkubira buli muntu yagezaako kumukubira omuwobya nga alina okusooka nankubira kubanga abantu baali bategedde nti zevunanyizibwa ku God. Ekisooka God buli kyogedde obadde onnimba omukyala bwamulisivinga tewaŋŋamba nako which was okay naye nga lwaki tewaŋŋamba ze nga nasobola okugamba nti nkufunidde essomero lwaki tewaŋŋamba nti omukyala omulina bwe wajja okusasula ennyumba naliko wajja okusasula ennyumba ogambe naliwo alina mukulu abo njamu ekibuzo kyange lwemwasasula ennyumba eno naliwo ebyo babyogedde nga tutandika emboozi naliwo nakulobako enfunda mmeka nga nkubuuza bwe najja ninkeera nga nsanze ennyumba esasuddwa wambuuza kibuuzo kinanyimiridde okimanyi nti wali ofunye n'amaanyi agambuuza wabuuza abudalla nga ntuyimiriddewo nomubuuza abudu badde ongamba ki ne nkugamba God amaanyi ng'ofunye mangi mu lunaku lumu otandika okutulaba ng'abasiru olw'okuba luconnectinga n'omukyala ow'ejjamani nakanyaga kugamba nti wakirimba ku mukyala oyo njogereko naye tankubirangako ku simu era nakugamba nti emyezi eno olabanga emingi okimanyi nti mu Gwekumi ogenda kuba tolina renti nakubuuzawo ku simu okimanyi ngeya recording y'essimu yo gye nakubira ne nkubuuza omukyala amanyago gamanyi waŋŋamba oti nga togamanyi ne nkubuuza n'omuntu gwetamanyina amanyage sinze badde nga nkwewuubako ne nkugamba nti kale saagala kwogera naye mu kamera kuba God tumanyi bantu benkolagana nabo mu kamera nze nkolagana n'abantu abasukka 30 nga simanyi ne bafaanana naye nga njogera nabo naye nkugamba ekigambo kimu nti watayagala kwogera mu kamera anzikize njogereko naye ku simu manye muntu kizenga omumumanye nti ono yeguuni gyagenda okulabirira obadde nga tombuzaabuza bane si kubuzaabuza omukyala mbadde ngenda ngayo omukyala tayagala kamera ebya kamera tabyagala goza buli kyenkola nkikolera mu kamera ng'omanya abantu bendabirira ne bendiisa nga ne mu kamera sibateekayo ng'omanya abantu bameka bampa obuyambi nga ne mu kamera tebajja nakanya kuuza omukyala mumpe njogereko naye manye nti oyo yakuyina ng'omanya abantu bameka balina abantu bennyamba naye nga sibalabangako wabula nga twogera kati kakwe ennamba ye tolina kyonnyonnyola abaffe God bw'amala okufuna omukyala ow'ejjamani teyaddamu kulya ekigambo kyange n'ekimu walina puroguramu yogenda okulambula amalala ga nnyoko omugenzi ombuzabuza wiiki namba nga buli lunaku nga tugende no disappointing nejjo ku makya twasula nkugambye nti ejjo olunaku olw'omukaaga tukeere tugende nekkulira nogeraga God tonimba ku makya webakubidde simba abudalla wabagambye eki kumakya abudu yankubidde essimu n'omugamba ki yambuuzizza mpuliddeko mugenda wa kumalaabo obuze ne muganze tubadde tulina okugenda naye ngenda kulaki era yasanze n'engoye ne mugamba ngenda kugula ngoye bampadde ssente z'engoye engoye za mugaso nnyo okusinga amalalo ga maamawo n'okumanya obuzaale bwo gy'ova lwaki tewakubira nze essimu wankubirako essimu onakulekulu n'essimu olumu ensumbuwa nakigamba nga ndio nekugamba essimu yo nagiteeka ku intaneti bakubira essimu naye nyine pesa nsobola okunyira kituufu naye tamanyi mwaddamu kumanya nawooli
yadde okufuna kyakigamba wakiŋŋamba emboozi teriyo badde nga tofuna masimu badde nga nkubuuza badde nga funa kati ekibuuzo kiri nti omuntu gwe nassanga ng'oli muyala abaffe muleka kiripu ako ku sande bwe twali akakomandi nga tonna nakyolya enjala ekuluma lwaki ku ssaawa envanyuma bwafunye ku sente ntintini n'ofuna n'abakubira essimu zirondabanga omusiru ziramu ng'olowooza omanya abantu bameka ekiri guno omulimu omanyi nkoze nkukolera ebbanga ki ng'omanyi platform eno abantu abagyetaaga ogituulako abankubira essimu ligana ku nkyalo emaka gaabwe naye nga sigendayo nenkugamba godi wano waliwo omulimu nenkwegera nenkugamba godi kino me myself abantu bonna bampadde emirimu abantu basukka mu 30 abantu eb'enjawulo kampala bagate muli mirimu naye bwokera ng'ofunye ekizibu omanya nti waliwo emirimu ng'omanyi abantu bameka be tukyazaako ne batafuna buyambi kituufu nina abantu bayitirivu nnyo benkyaza ne batafuna na buyambi mukalazi namusanga majja mu mazzi eri tanaba kuyambira gwe n'ofuna chance banayogaa ne basituka ne bakuyamba nomaana omanyiira naye dda si okusaba kumanyiira nsaba kusonyiwa busonyi kisonyi godi ogenda ku radio simu obadde ogenda kukola biki ku radio waliwo yadde agenda okunkyasa yabadde agenda kukola ki yadde agenda kunjako interview nga interview kolagana kuki nziramu bulungi nnyo yadde agenda kujjako interview ng'ekwatagana kuki nina akantu kembikwana okusimu yange yabadde agenda kukyeza ku radio simba nga ogenda kukola ki radio simba kyeyadde agenda okukola kubanga nze nadde yadde ayakunjako interview ero ogenda mugamba ki jawa kigamba ensi nga zisina kibagamba goloza okusa enamba yo nali musiru oba nali site godi omukyala wa France eyabadde agenda okutwala Zanzibar ow'emukono wamugambye ekyo lwaki Naffuse Omulabewo munaku nzize nfunda mmeka wano mu mbuzaabuza nonnimba omukyala ajja enkya tumulabeko n'atajja kana akatambira eddoboozi lyali mami nkuwuliriza bina byoyogedde mami gwolaze nga ali ku saidi y'abali kirungi nnyo mami ate neyanziza nnyo omukwano gwe mundaze neyanziza n'obugati bwange obadde ongulidde ngweyanziza naye olaze oli kubali naye kale tewali buzibu abo abasajja ema mulimba ema yaliwo n'omusajja omukulu wuuno wano yasobola okunjulira okitegeera nayagala okuba omukazi bifaananyi omukazi yagenda okumpangisiza ennyumba nali siina wakusula kyaki nandisuze mwala okiwulira mukazi okuntaasa okumpa akayumba tekitegeeza mbu ate bafukyusiza footage naye ate nkya ngenda kusimba ngenda kubaanika mulira ngenda kubaanika bakyusa atya footage atali mutuufu waki tebatuusa footage omukazi yaganye mwennyini okukola ki interview mulira nabagambye mujjeko nze interview madamu aba aganye okujjako interview bazze mugamba tugenda kafoji nga ne bantiisatiisa kati ngenda nkya ku radio ngenda kubaanika bajja kakasa olya madamu nze nina obulamu nina ennaku yange ku mutima badde bantiisatiisa okunkubira bw'otagira bino ebintu bigenda kufa tekyali muntu wadde ankubira because era ekyo nakitadde nzi abagambye mukadiyitinge mukagiyo nga bamazeeko emirembe nenejjusa mbadde ku kyaki nga nina emirembe gyange kisigaladde mbonaabona lwaki bafa ojinga gundi enfu
kati YouTube yawe bagenda gisiba leka enkya kangende ku Ugonde ko ngende nja kusimba bantu bawulire esi yonna YouTube yawe eri enfere owulira manyo ekibulira balimba nnyo waki bafojinga ebintu ebitali bituufu mukazi yaliwo ne tunoonya ennyumba badda mu mabega nga bamukuba ebifaanani omukazi n'anyiiga kuva olwo teyaddanga omukazi n'agamba tagenda kubawanga footage wa tagenda kutulwa mu kamera lwaki mami owuliriza kasasiro waabo nze soke mami twaka era twawukanye kiraka tukitadde naye nzijagala mbeere friend oba ofunyeyo akadde essimu yange ebeerako naye nga nze ngenda kubaanika sigenda kusirika baadde bampeerezanga ebirabo ab'ensi n'ensi nga babiddako babikozesa baatuuka bennyini ne baŋŋamba twakoze ekisubi okulaba nga tusoma ennamba y'omulenzi ono asoma ennamba kubanga ebintu byange baadde baagala ebisinga bye nga biyita mu mikono gyabwe okubintuusaako okiwulira bo abagala bayite mu bubwe boogera nze bituuke bantegeerere okiwulira mami siinaako buzibu kubanga nkimanyi kati bakutabbidde dda ate sigwe wekka n'abala bangi babatabbidde bannyonoonye erinnya nsigadde mu bbanga naye nga soke siina buzibu mbaddewo ku linnya lyaki lya Katonda Mukama yankuziza otuuka wano sikuze na mama sikuze na taata era manyi oba nvuddemu nja kusigala nga mpadde omulimu ate Mukama agenda kunnongoosa ekyo nkisuubira siri muvubuka omwonoonyi naye bayagadde bannyonoone ku YouTube ate ku lw'okumukusa ku Monday ngenda ku YouTube ndala ngenda kubaanika bajja kakasa anti bayagadde bannyonoone erinnya lyange mu bantu abantu badde banteekamu obwesigwa tebakyanteekamu bwesigwa bwennyini baaliwo n'omusajja omukulu yennyini God bamuta God Ruto yennyini yaliwo wano twali nabo omukazi badde eri ne bakuba omukazi ebifaanani mami okiwulira omukazi n'anyiiga nga tunoonya ennyumba abakazi abasinga bamu baati baagala ku bantu kubeera nga bakola ki babakuba ebifaanani omukazi we yanyiiga ne batwejjako ne beesungusungola omukazi ne tufuna ennyumba ng'omukazi alwana kimu nfune wensula nandisuze emyala balingobye neyakaveera kange akagurini nenzira myala mami naye kyali kusanyusiza kati we baddamu mbu baagala mujjako footage omukazi n'agaana kati mukazi waba aganye nze ninamukwata ku mutwe muleete gy'oli omukazi agamba tayagala kamera kati ffe mami tumukolere ki nandi musisse mukono ne muleeta oli omuntu omukulu okay tetwogera bingi naye nga ye gundi yaabwe yabafere kyo tumaze kizuula kale ogamba nnyo waswa ema takulimbangako kituufu takulimbangako nga ggwe naye manya yabafere ate ngenda kubaanika lwaki babimba obwennyini aladdajjanga n'antiisa ogaana okukola footage nina obuyambi obungi nnyo nina emirimu 100 nina emirimu ki sente sizifunanga kuwadde n'10 sifunanga ku 10 kyabwe kitegeeza bafere ngenda kubaanika bajja kakasa wagambye nti mufere naferani anti nze mami yankubidde mami yayogedde nange naŋŋamba mbu bagambye tebajjangako munagenze n'engenda ndamba ekibuzo kyange kimu wayogedde muno ti ndi mufere naferani nakufera sente meka osobola okumenya abantu basatu be nafera ogenda kunyanika kusimba gendayo ekituka ogende omuntu yakusanga enjala ekuluma gatona nabosula olwo omutimagano gugwo gwakyajjawo mu lunaku nnya ofunye newoosula olwokuba nakukyaza okugamba nti tugende ku ssomero kyekibadde kikukyankalanya okubuulira byenakugamba byonna omusajja yakulema ne bomuyita otya omusajja eyabadde mu ddoboozi nabega ng'akuwaga you think I'm a fool omanye ebbanga limaze
nga nyamba abantu. Abakuyamba kuba bakumanyi oba bakuyamba kuba bannesiga. Wampa sente meka okujjawo oli. Munasonyiwa batulaba obukambwe bungi n'obusungu bunnuma. Lwaki? Abantu ng'oli oza ku myaka 12 oli muto. Oli muto. Olowooza lwafunye nnyo. Nziraamu nakoze eki ekyo. Omanyi sente zo zimeka ze nini kuzenkuwaddeko. Era omanyi lwaki nzikuwadde. Njogenda bina kumeka. N'otuuka n'okumbuzaabuza. Abantu batunoonya bunoonya okugerako n'eddakiika 2 tebazigaba. Nesituka ne bange kambe neje eno gyosubira waka. Kanyonyonya gwe kunoonya. Nekufunira amasomero 4 egamba nona kesomero lwaki emyaka 2 osome. Lwaki wayagadde efulize ebigambo byetunyeko bamutta notantwala okumala aluge. Nogera mukumbuzaabuza. Gine myaka njagala gibuzabuza olowooza. Mwe munonera abantu obulamu. Guno omutimbagano singa agusanga muno nifunga bwe bwayawodde wagola okuleka. Wandifunyewo obuyambi. Negine emyezi nenjala ndwadde banyanja. Bakazanye bulungi nnyo nga weewera. Weewera ku muntu gw'otamanyi. Omukyala wa France omumanyi. Do you know nti yakampeereza akakatamba? Bw'otingiza naye mama. Omanyi sanze kantuuseko nakatambiko kweyogedde naye. Wadde kisobola nkanza okuntukako. Kati ofunyeemu ki? Zino sente ziraba nkyazina bizizi. Zino zonna sente ziraba zizo. It's supposed to be your money. Zino zonna sente zina kuba zizo. Ati sigenda kuzikuwa. Agabiri nga kuwadde. Omanyi. Bwana agaba kamufunira essomero kufunira pocket money. Kati twala emitwalo 2 nga kuwadde bubi. Ugenda ogalyeko. Sigenda kuzikuwa. Onkole kyoyagala. Kubadde kale nazikola togenda kunyiga buyizi. Yene church, aba church nabo. People sacrificing their money for you. Ngobadde ko ngobamanyi. Omanya twameka abagalo buyambi. Gwe godi kunsire konzo manyi obonda bakula. So kumya 19 wisa mu mwana omuntu. Nakunulidde nga ndaba muto wange. Nengenda kusomero nze. Kumatya kumali. Kusomera peace and joy. Kunonyeza kifo. Omutoja nakubira simu ngava France. Namba restaurant namba nagamba ayagala okoleremu. Ofunenge emitwalo 35 yige ekyokola. Kawifuda tateke. Oliko omusajja omukulu atalina magezi. Ali mukuwa. Munoza badenga lero ngandi musiru. Ali mabega mudowozi mabega bayogera bakwerekereza ebigambo. Mugambe wote. Mwo tumala mwako ogu. Saba katambika no kademu kazanye. Abantu bakawulire bulungi nnyo. Bawulire dobozi bawulire. These are some edobozi y'omusajja mabega nega muwulire bulungi nnyo. Olusi tugana okuteeka ennamba z'abaana abantu because of people like these ones. Ofunye obusente bukuwaze onirabidde oli ku ddaala eryakutaddeyo ondaba ng'omusiro olw'okubona atwenkana eddaala eryakutaddeyo oli mu kulirinnyirira kumanya abantu omeka be tuyambye oza gwe gwonsookeddeko godi bino bikugamba nga muto wange obadde ofunye omukisa okujja ku street oyinza okugisigalamu ekyo nkigambye oyinza okusigala ku street
nekunyonyola ebintu byonna nga kwegana begaizi me myself nokwata audio nogibereza omukyala efaana bwetyo hene gwe emyaka gyembadde ku midiyo gimanyi omanyi abantu bali mukwononera nze nakuba ebifaananyi nze nabikuba banange vidiyo zemugenda okulaba oba zemulabako ze vidiyo ezakwatibwa nga bagenda okusasula ennyumba njagala ensi okigambe naliwo nze nakwata vidiyo ezo bantu wekigambe nze nabakwata vidiyo era namukazi nanyiiga naliwo nakubira dde kubuza woso ezo vidiyo zakwatibwa Abdalla ow'olutambula media channel eyokubiri gwe tuli abadde akwasaganya bodi yakwata vidiyo ezo ng'ekigendererwa ati kusigaza evidence ng'otwala oti omwana w'abandi nga netukutegeera ng'odduka obulanka nodda muli okitegedde n'olyoka ogamba ensi kati yakola nsobi ky'okukwata vidiyo ezo singa era kutwala yali mutemu kyali kiti tonyonyola kire tolina kyoŋŋamba tolina kyogenda kunyonyola ekyokuba nga abagambe nti naliwo kimala naliwo kibagambe nti naliwo tokoma kuweereza osala n'ebigambo naye nga kyennya ekyo busente oba abantu excitement gy'olabye ye nga nawunya okutakuli komendinga wa muntu yenna biki biwandikozeyo gyesandira okugenda okunswala nja kwebaza abakyaki yayi pasita yiga mu budabiza nnyo omukulu ono bulijjo ngamba oli wampisa naye kati abakyaki they are so brave okubudamya bwe kiba nga kunze wali akitinga bwoti omunaku nnya abakyaki abadde babeera nawe babadde bali kuki because wayogera ebigambo bingi nensirika kati nkakasanda nti kyaki obadde wampisa nnyo gye bali nga nze munaku nnya ogere effujjo lyonkozeeko godi esente zisigadde osigenda kuzikuwa ezo zenkuwadde ensonga esooka omanye how much you have lost ekyokubiri nkikoze kuyigiriza balala bagenda kujja nga gwe abagenda okujja basaba obuyambi bamale batukoleko effujjo nga gwe sirina fujjo likoze ekyo kikoze kuyigiriza abantu era buli muntu agenda okudiringa ne godi odiringa ne at your own risk not at also Emma's risk buli agenda okolagana ne godi okolagana nga gwe sikusabira kibi mu bulamu bw'ensi eno abakuwadde ennyumba bebale nnyo mebaza omukyala we Germany bebale nnyo n'emmere gye wamugulidde anaayamba okubeera emyezi ena but I'm out of your control sente zino ngenda kuziwa abatagobyange bagenda okuddako nyinawo omukyala namago yajja tali bulungi alina wasula na mulimu ne family endala ezijja abalinawo obuyambi babusiime bategere value ey'akasente akatono kemulina kemutuula ne mukatuwa mutwesigisa sente zambe tuziwa abantu abafaanako ngono abalina embeera gye balimu embi abantu bayitirivu eyo ng'anoonya mitwalo 10 gwendese emitwalo 7 ku meeza nekufe ne bogenda obeera ne bogenda osula teri muyona kinnumye nga katambira kubasinigire mukyala we France nga weewera ki kyeweererako kimanyi olw'okuba ngenza n'okugenda